Mary Njeri n'Abalamazi bano abalala okuva mu ssaza ly'e Nakuru mu ggwanga erya Kenya mbasanze wano ku kigo ky'Abajulizi eky'Abakristaayo nga bazze okufuna ku mazzi ag'omukisa. Bano be bamu ku balamazi 500 abavudde mu ggwanga lya Kenya okujja wano okulamaga e Namugongo. And what has been inspiring me to come is those who were killed because of their faith. Guno mulundi gwa kutaano nga Mary Njeri atimira mu gy'obukulu 49 okuva mu kigo ky'omutukuvu Augustine ekye Egerton yajja okulamaga e Namugongo. Omulundi gwe ogwasooka gwali mu mwaka gwa 2017 era nti ku olwo yali tayagala na kuddayo olw'engeri y'enjawulo gye yawuliramu ng'atuuse mu kifo kino. When I was feeling of not going back to where I came from because I experienced so many goodness. I felt my faith was lifted. Yeah, I was lifted more. I became strong since that day. Ono agamba nti buli lwajja okulamaga byasaba bituukirira ng'omulundi ogwasembayo yasabira muwala we era n'afuna omulimu. She got a job in Qatar. This year she just worked for 1 year, 1 month. As we are talking now, she's heading to US. Njeri Namugongo akitwala ng'ekifo eky'okuzza obujja okukkiriza kwe era eno y'ensonga lwaki okuva 2017 tayosanga kujja Namugongo okuleka emyaka 2 egyali egya COVID-19 awatali kuŋŋaana ng'okwa bulijjo. And that's why it's making me to come every year to renew my faith. Ekikolwa ky'Abajulizi okwewaayo ne battibwa olw'okukkiriza kwabwe Njeri akitwala nga kyabuzira ddala era ekimuwa obuvumu obutatiirira nzikiriza ye. Even now, somebody can come and tell me, leave Jesus. I'll tell me, if you want to kill me, I won't leave Jesus. Ate Rosaline Were mu bweka atemera mu gy'obukulu 73 ng'ono naye mulamazi okuva e Kenya yatambudde kilomita ezisoba mu 4 okuva mu kigo ky'e Bundiika mu dayosesi y'e Bungoma okujja e Namugongo. Ono ne bannabalala 349 basimbula okuva e Kenya nga 24 omwezi oguwedde ne batuuka e Namugongo ku lwokusatulwa sabbiiti eno. We walked for almost 7 days from Ganjala. Guno mulundi gwe gwa 10 ng'ajja okulamaga e Namugongo wabula emirundi 5 egisembyeyo abadde atambuza bigere. Mu bweka agamba nti ekyamuwaliriza okutambuza ebigere ng'ayagala yeebonereze nga bw'asaba Katonda okuyita mu Bajulizi afune ebyamagero. Yani imani nafikiria wacha nitembee na miguu kwa sababu niko na shida zangu nyumbani ili nikitembea kwa barabara niwe nikiomba. Abalamazi okuva ebweru bavudde mu mawanga agasoba mu 10 ageetoolodde Uganda nga kw'otadde Bunayira era bagamba nti okukkiriza kwe kwabawaludde. We come here to celebrate the matters Uganda. Some are praying for problems they have. Some are praying for many other. When we enter here, you come to renew our faith. And I have a feeling when we reach here and we go back, there's just a little changing. I've been wishing to come to Namugongo because I've been hearing about matters. And I was telling God, one day, give me time. I go there and see those people who died. Abalamazi abasoba 500 okuva mu mawanga ag'ebweru okuli Kenya, Tanzania, DRC, South Sudan, Burundi, Rwanda, Zambia, South Africa nga kw'otadde USA be bamu ku beetabye mu kulamaga Namugongo ow'omwaka guno 2023. Nze Habert Kamoga wano e Namugongo kati kankukwasa munnange Raymond Tamale ate akubuulire ebya bizinesi nga bwe bitambudde.